Baganda bange ne bannyinaze mbabuuzaako ne mbeebaza emirimu gye mukola. Abakyayimiridde ku lwa Uganda ey'awamu mwebale nnyo, omulimu gwe mukola gwa ttendo. Olwaleero tuzze n'emboozi ku kulabikako kw'Omutanda ku beach ejjo gye yalabikidde ya Imperial Beach Entebbe, nga wabaddewo ebibuuzo bingi nnyo ku mimwa gya bannayuganda. Naffe ne tugamba ng'abanoonyereza katusooke tunoonyereze ku nsonga eno, tuzuulire ddala nsonga ki eriwo, kubanga babadde n'ebibuuzo bingi abantu era bye baagala okwanukulwa. Bannayuganda abasinga nga beebuuza kijja kitya empologoma okulabikira ku beach etali nti babadde bategeseyo omukolo oba ogwa Buganda oba omukolo gw'obuwangwa gwonna ng'empologoma yalina okuguggulawo oba okuggalawo, nga beebuuza yabadde egenze ku beach kuwugamu era abantu be twagirabyemu nabo be bantu abatuufu byadde egenze okusisinkana mukisa gw'abakutte bukwasi empologoma ne basiŋŋaana ebasikeko mu mikono. Kakati nno okuddibwamu ku nsonga eyo mukola okunoonyereza kiraga lwatu nti Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga olw'okubanga mu kaweefube w'okuteekateeka emisinde egya Kabakazi Birthday Run ekigenda okubeerawo nga 16 omwezi guno gwennyini gwe tulimu, wabaddewo enkola nti abantu badde beebuuza ebibuuzo bingi. Beebuuza empologoma yalagawa, bwe yagenda e Germany teddanga oba yakomawo. Emabegakaawo twafuna okutegeezebwa nti empologoma ekomyewo era mweri. Mu bantu kwebuuza nnyo wadde ekomyewo eriwa, baatera ku bifaananyi eby'enjawulo, naye ebifaananyi byonna bye baateekangayo nga biraga empologoma yakomyewo era eri bulungi. Okubeera obulungi kiba kitegeeza endabika ye ezzeewo nga bwe yali. Era ebifaananyi abantu bye badde balabako nga balina akamwenyumwenyu bagamba empologoma eteredde kati tewakyali buzibu, ne bajja nga bakubagana empawa. Waliwo ekifaananyi kye baataddeyo nga batugamba nti empologoma yalabiseeko ng'egabula abaana abato ettu lya Easter. Ekyo nakyo abantu abamu ne bakkiriza kuba badde tebagirabangako kumanya nti oba ddala kituufu oba nedda. Kyagenza okuzuulwa nga munnange ebifaananyi ebyateereddwayo bikadde nnyo. Naye Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga nti n'awalirizibwa okukwata empologoma agisitule agitwale ku biiki ewabadde omukolo ogutegekeddwa Ssaabafulu Balamu, nga kye baagala nti alabikire awo abantu bamukubeko eriiso bategere nti ddala empologoma mweri. Naye olukwe luno lwabadde luseetinge kubanga Balamu nti yabadde akimanyiko nti empologoma egenda kuleetebwa, ne baseetinga ab'amawulire ne kamera zaabwe. Empologoma olutuuka ebifaananyi birume batandike okubitambuza balage abantu nti ddala empologoma mweri. Naye ng'ekikolwa kino ebifaananyi ebibadde bijja bitulagibwa ku mitimbagano nga byawukanira ddala n'ekifaananyi kye twalabyeko eky'empologoma. Bwe tunoonyereza ennyo okubuuza abakugu baffe ne batugamba nti ekikolwa kino ekyokuleeta empologoma ogiragira ku biiki, munnange si yo nti yasiimye, wabula munnaayo empologoma tekyesalirawo ku ngendo z'erina kutambula. Kwabaddewo okusaba okw'enjawulo ne bamugamba tusaba kutwalako mu kifo kiti ne weekiti abantu bwe basiimye okukulabirako awo. Kumbe nga bo banoonya engeri yonna gye bagiragamu abantu musobole okukakasa nti mweri nga 16 musobole okweyuna okujja abangi mu misinde egya Birthday Run. Mu kikolwa kino baagala okupromotinga nti bino bye nkugamba si byange, naye waliwo omukugu wange gwe ntudde naye nannyumizaamu emboozi eno nti baagala okupromotinga mutabani wa Museveni, Muhoozi Kainerugaba. Jjukira Balamu ye ng'ambe nti ye mutesitesi wa Muhoozi. Muhoozi wanaabeera Balamu yabeera mu nteekateeka zino zonna, yakunga abantu, buli kimu Balamu yakiwumamu omutwe era yamanya engendo za Muhoozi tulina kukozesa kinaki. Yalinga omwogezi we, ye mugguzi w'oluggi. Kakati ensonga eno okukozesa Balamu okusisinkana Ssaabasajja nti bagezaako okupromotinga Muhoozi, kati babalage nti empologoma mweri ujja omugamba teriimu, mwagirabyeko ejjo ku biiki, kati ku misinde muggyemu bungi. Naye nga message gye baagala okuyisaawo kutunda Muhoozi mu Buganda. Jjukira nti Abaganda Muhoozi twamugaana era tewamwagalirako ddala. Kati banoonya basse batya abantu okumwagala, kwe kwagala omuleeta mu ngeri eno nga bakozesa emisinde gino egikuŋŋanya abantu abangi, nti ke babalaze nti empologoma mweri muteekwa okujja mu bungi mu misinde mwongere okugyegeka eriiso. Kumba obubaka bwa Muhoozi bo buyitawo era Muhoozi agenda kuba musaale nnyo
mu nteekateeka za birthday run. Kino twakirabako okukozesa Buganda okupromotinga abantu aba NRM wali mu kusolooza ettoffaali. Twakirabanga nti abantu abawangayo ssente bawangayo ku lwa Buganda ennungi eyawamu, naye ne banna NRM bangi ab'amaanyi mu ggwanga abakwatanga omusimbi omuyitirivu ne baguwaayo, kye tusiima nti beebale bakola omulimu gw'amaanyi, naye ng'ate yalinga promotion era bo baaboogerangako nnyo ne bajubisa nnyo, gundi ataddeyo ssente bwe ziti, gundi ataddeyo ssente bwe ziti, ne kibayamba okubatunda mu bantu aba Buganda. Era olwaleero nga nakati bakyalina obuganzi mu Buganda, tugamba gundi wadde wa NRM naye kikulu ayagala Obuganda, kubeera ekyo kye tusinga okwagala, nti oba ogwa mu kibiina ki oba ogwa mu kibiina ki, kasita oba ng'Obuganda obusembeza ku mwanjo, kubanga Buganda tukimanyi bulungi nti yekola Uganda. Munnange, mu mboozi yaffe ey'akafubo gye tubaddemu bye tukugiddeyo nti ekiteekateeka okukolebwa ku misinde gino bagenda kuleetawo embeera nti Muhoozi ataddemu kinene nnyo ku lwa Buganda. Emisinde gino gigendereddemu okuyamba abantu abalwadde ba mukenenya. Kye batayireddewo emisinde gino gwe mulamwa gwe gitunuulidde, era mu nnaku ntono leero 11 mulinde mu nnaku ezijja mugenda kuwulira nti Balamu agenze Mengo n'agula obujoozi oba 10 oba bumeka bonna bw'anaagula mu kirinde ekyo nga mbaga mugenda kirabako. Balamu agenze Mengo n'agula obujoozi era abugabidde abantu abanadduka mu misinde gya Kabaka. Era kukubeerawo kw'emisinde gino mugenda kulaba nga bagenda mujjayo bamwogereko ebirungi ebyereere, naye nga Balamu tebatunda Balamu nti kuba munnabyabufuzi nti ayakwesimbawo. Balamu atunda Muhoozi. That's why bakozeseza Balamu nti yasoose okulabikirwa empologoma. Abasinga obungi kye baadde batategedde nga beebuuza lwaki Kabaka yalabikidde Balamu. Kabaka yafuuse wa bivulu nti nedda. Munnange tutegeezeddwa nti Kabaka okgenda eyo ku biiki gye yalabikidde ggulo tekwadde kwagala kwe. Musajja wattu kati takyerowooleza lugendo lwe nti ngendako wano. Balagira mulagire musajja wattu olwaliro olina okugendako wano ku nsonga bweti ne bweti. Abantu bwe bakulinze baagala kukulabako bakutubanjizza nnyo, naye n'asitukiramu ng'aludde okulaba ku bantu be. Kumbe babadde bamuteze mutego ye, kamera zimukwate ng'ali ne Balamu, agende Balamu okujja Mengo oggula obujoozi, nga ekintu mumaze okitegeera nti kati Balamu musajja wa Kabaka era amufukaamirira. Twawulyako emabegako yagamba ye tafukaamirira musajja munne. Era ne ku mukolo ogumu ogwali ogw'okuziika omugagga omu baali bayimba ekitiibwa kya Buganda, abantu bonna ne bayimirira. Balamu yasigala mu katebe ke ng'atudde azinze emikono. Nsuubira abagoberera ebintu ebyo mubijjukira, naye mulowooza nti kyavudde ku ky'olunaku olw'eggulo alage ennyo empisa era afukaamirire empologoma. Babadde balina ekintu kye bagezaako okubaguza, babalage nti Balamu kati musajja wa Kabaka nnyo era agenda kuvaayo agula obujoozi obuyitirivu obungi abugabire abantu. Kibalage nti nno alabika kati Obuganda abulina ku mutima. Naye munnange, emboozi gye tunyumizzaamu batugambye ye yabadde target just kutunda Muhoozi mu Baganda abakyagaanya omugula ku mitima gyabwe. Kati bagezaako okukola ekisoboka kyonna kyonna nga beetoloolera ku Balamu. Kumbe Balamu yatunda Muhoozi project. Abakitegedde ndoza mukitegedde, era mulinde bulinzi kulaba Balamu nga azze ogula obujoozi. Mujja kulowooza nti bitwogera olumu tuba tetubinoonyerezaako, naye amazima matuufu nga geego ge tukufunidde ku mboozi eno. Naye kino ekyo ekikolwa kyabadde kyakutyoboola. Kabaka atuuka atya okuleetebwa ku biiki ng'aleeteddwa omutegesi w'ebivvulu. Tulowooze nti kati Balamu yasobola okusitula Kabaka mu lubiri lwe ajja abeerewo ku kivvulu kye, asobole okukolerako ssente nti olw'okuba aleese Kabaka. Kati ffenaffe ne tusirika obusirisi. Abantu abasinga obungi bakyogeddeko ku social media era nga banyiikaavu nnyo, naye waliwo Abaganda abali mu Buganda e Mengo be tutunuulira nti Abaganda ab'ensonga balina eddoboozi okusinga ku bantu ba wansi aboogedde. Naye ekintu kino bakirabye beefudde nakyesirikidde, tebannakyogerako wadde. Nze ndaba nti obwo bunafu buli Baganda ffe nga ffe twesanyizzaawo Buganda. Kabaka yasitukanga mu mikolo egy'obuvunaanyizibwa gye tumanyi obulungi nti Kabaka ateekwa okusituka ku mukolo ogw'amazaalibwa, ogw'amatikkira. Kabaka asiimye alabikeko mu kifo weekiti ne weekiti. Kabaka we yagendanga ebiseera ebyo yasiimanga busiimi n'atuukawo. Naye ne tulaba ensonga ng'eno
nti kati n'omutegesi w'ebivvulu asitula kabaka ate ng'amututte ku bbiiki. Kino ekintu nze ndabira ddala nga Abaganda be balwana okusaanyaawo Buganda bennyini, ng'omututte mu bantu ba bulijjo ataliiko wadde abalangira bamukulembedde, wabula nga balamu n'abasirikale abamukuuma be bamuwa n'ekkubo w'alina okuyita. Ndabira ddala nga kino bunafu nnyo. Abaganda baaweranga nga bagamba Ssaabasajja Kabaka w'oligwa wendigwa w'oligwa. Kitegeeza tugambe nti balinga bakyogera kuguumaza Kabaka, baali bamulimba. Kuba nze bw'ogamba nti w'oligwa Kabaka waaligwa kitegeeza gwe olisookawo n'alyoka agwawo. Naye olwaleero bamutyobodde okutuuka ku siteegi esembayo ne bamutuusa ku mbeera eyo. Abaagambanga nti wendigwa w'oligwa batunula. Kati ngamba omusajja bw'asobola omukola ekikyamu ne wabaawo Omuganda asitula omutwe. Kitegeeza nti Abaganda baba nafu yadde okutuuka ku ekyo simanyi. Naawe asobola okulengerera ewala tunuulira ensonga eyo. Nze nakedde ginoonyerezaako kuba yasuza embobbi omutwe. Bwe nalabye ekintu ekyo ne ngamba sijja kwebaka. Okunoonya omugezi wange mubuuzeeko kigendererwa ki ekyabaddemu ekyo. Ye n'ambuulira nti lwadde lukwe lwa kutunda muntu ono. Naye ng'otunda otya omusajja oyo ng'omutunda oyita okozesa Kabaka waffe? Bandikozeseza Katikkiro nga Kabaka ow'ebweru kubanga ye waddembe okusitukira buli omu. Naye n'ositula empologoma n'ogitwala na ku bbiiki ku mutegesi wa bivvulu nga yakikuliddemu. Bannaayi tuswadde nnyo nga Buganda, naye tulina okwebeereramu tukyuse tulage empologoma nti tugyagala, tulage empologoma nti tujja kubeerawo ku lwayo.